Oninga abantu togobereranga enjigiriza ng'oli mu Kristo, ng'oli mulokole. When you are in Christ, togobereranga enjigiriza egamba nti Katonda takukakatikako wiiru ye. Naawe oyina wiiru yo. Mu wiiru yo gwe weetonda. He created you for his purpose, not for your own purposes. Because in the beginning you knew nothing completely. Tolina kyawamanya, tolina kyewategeera, amagezi bwe gatandika okukujjira, kitegeere nti oli wano lwa Katonda. Y'ensonga lwaki tewali muntu alina wiiru ng'aga nti nze nja kuva mu nsi mu bbanga bwe liti. Buli muntu gw'olaba afudde alina ky'abadde akola, alina ky'abadde asuubira, ky'abadde akwasaganya, era abadde alindirira ng'amanyi kijja kubaawo. Naye n'olaba ng'obulamu bukoze butya? Bukomyawo. N'olwekyo tulina okufollowinga, tulina okugoberera God's will. Abatalina kwekkiriranya. So do not abandon God's will. In the name of you have your own will. We are here to fulfill his purposes.